nenga ojeko ekyo opposition sokujja kalulu ekisolo mbakayula ekisobola naye Museveni awantu wonna nga waliwo ensalo alaba akebusya wakiri akayoola buyozi ku nsalo naga nti opposition yafuga ensalo ya Busia gibaddukira bonna ba president nga awere waganye gotekeyo ekyo tayinza kikola era kisolo just kugenda bagenze kutua bana kaoluka nkubuulira omugundu nga gubadde gw'amaanyi nubona alaba omugundu gutya Busia yayita wangulayo Museveni kalulu bakayisa awo mukavuyo ne bakatwalayo ono abaddeyo incumbent naye toyina woyita ate ensalo eri so important ku Museveni okusinga ensalo zonna ene ekisolo pozi je gwa mu Rwanda obo oyagala kyoyagala wakiri otwale ne Congo talina Museveni kyangu na Congo ngavudde mu Uganda ayagala yoki Congo nganda bansinga ani yali atolokeddeko mu Congo ngavo wano nte wali Rwanda bakatolokerayo bameka kuva ku Ssekabaka Edward Mutesa kati bano baba bazanya mbuzanyi bagenze kulambula na kuteekayo linnya nti tulinayo ku bantu twetabako bagenze kwetabamu sosi at the same time ndaba any period mobilization buli yali Kamuli Soroti ndoza lero Soroti abimu yabaddeyo ggulo gikoze ne Kalamoja yabaddeyo ate musajja ngalesi Kalamoja na abakalamoja babadde so kunyiza bati batulugunyiza bagoberezi kati police cheche bachitulugunya abagoberezi nga already omusajja yalagadda road map yalagadda country wide tours zagenda okola electoral commission regulator we namukiriza ogenda kikola boti police Museveni yagipano beating okuva lwe yalonda mukyenda mukaaga n'agamba nti bayinza n'okulonda ensolo nga tebalonze Museveni nga agamba na police yes era mukuba panodishinga kwe ye product ya Kayihura nava maje mukuba pano ate yavaamu yava maje na jam police ni Katumba kati amaje agalimu bamekabo ba directors banji so amaje ya police yagimilitarizing era ojja kulaba awamu nga akavuyo kaze nga bamu abali mu office za mu uniform za traffic banyasi ojja kongo bamanyi face nabamu nga tebali mu ngoye za exactly so it was militarized they were police sajja nga yayita ndava chemistry ne president amuganya okumuta ayiminya okumuwa obuyamba era yanagaba buli kimu bodi bakola ko teri scholarship za government Museveni za tasaininga ko teri era baba tasaininzeeko mukyala we ali wano ku Lusegere gwoso yalinga naye akasolya ekitanda asaininga ko system ebawere ate baweri sibula abantu abatulaba abye mwanyi ebyo mujja mukyala bakatemba mungi bajja kunona ebirala nga batwala vanilla nga batwala nga batwala ebikajjo by'abasoga kati ebikajjo bivundira wali ku factory negundi alima ebibye tani zagwa akatale ne balimisa ebirala ebitaliiwo babalimisiza obusaayi emitwalo 5 kakati Uganda kyagenda Museveni yagambako lumu nti agenda kuleeta obugagga nga abasoga buli musoga afuna milioni 2 omwaka kati eriyo n'atafuna mitwalo 2 omwaka omwaka abatabasoga bali generous babeera boogera bafuna akatale kamu mu mwaka akakino ekigundi kibakaleeta ejinja ebusoga nyege chapati eva ku 10 negula 3 abaana abakazi abantu abaliranye abo bavwa mu mayumba ne bagapangisa ne bamuwa milioni 3 agenda okugiranga mugagga ina ne boda enkadde ku milioni 3 okufuna boda enkadde ye business yasigalawo gye bakolamu mwaka gumu eringa hijja abasaudi ngojeka amafuta sente ze bafuna mu hijja omwezi ogumu gubagenda okukola hijja musalente umura ne hijja musalente gwe n'ogula ente ne bagisala negenda mu machine ate nga osasudde neki ezo sente zibamala okubeerako n'amafuta ne bwegakendera ate nga tegakenderangako ate nyegenyego lwedde bali bagirwanyisa
anti Museveni we yakolera yutani nadda kukadaga nava kwa moja mwe nagamba over my dead body inagamba mwine ebintu bya Mungu yali alaba ebitajjanse bibera mu nyege first lady gundi prime minister tujja bijjamu kati Museveni ngasirise nga kamilioni bwabeera bali wagenda jiro nchingana akwate baluwa najiko kusana najiwa kadaga genda osome obubaka bwange nagaye annual event njisongoza nga senene zikiuka zavwe Masaka nezidito hoima lero zavudde gindi eno nakasongola zino ziri mu Kampala ne about traffic tebazikwata nasanze nabaze ku motoka ku lugudo motoka nga wende ezo zigundi ezo drone nga ko waggulu ziri nga biyenji nga bazitunuliranga o traffic batunulire motoka etwala omulambo ne bebalaka abantu abalina abalinga ebinyira traffic waliwo wegamba nti kino kyo kinsusse kino ekya mpira gy'amasaza abagati mulinyegeza kolole tewabalaba kulole waggulu n'okuddayo so amateeka ga Uganda osobola ogamenya ng'olina cause ate nga oli mu massive nga muli omusajja agala kukola degree mu busawo yakugenda mu State House alaga nti yayita interview zonna naye bamumye okumusponsoringa government sponsoringa yes nasaba credit scheme ne bagikola ki tutoyongereyo sembe zake nakateko katinde lemo cyali so omukulembeze nabwajja asobola okukyusa kyasusiza mukatinga mu America naye wano Museveni akyusa okusinziira ku interest ze akyusa okusinziira ku interest ze nati democracy ayawukano waffe n'oli waliwo democracy n'atali bakola budget nga Lukwago gye yakoze bilioni 8.5 ne bagisala ne zidda ku 5.55 naye nga interest bagitadde ku bintu bikulu nga kuyola kasasiro yateekamu bilioni 23 ne bazijjamu bateekamu bilioni 7 kuggalawo kiteezi ne bagijjawo 2.3 byali birina kukola national landfill ng'ekola manure n'amasannyalaze ebyo babikoze eki ndoza balowooza omunaggana yajja okufiiringa gapo yes gundi yagigaana ayigigi yali yagigaanye naye ono n'agamba mugimuwe kati ayigigi talina mulimu Museveni kakati Museveni Makerere ayina abaana baweerera abaana nayogerako emabega nti bagenda kwekalakasa tebabalabye nga bekalakasa nga bamaze emyezi 3 tebafuna 4,500 zibalya lanki nawanga abazibi omumwe era babakubye mmere wane Makerere waliwo ekifo kye bayita 10 kiri eri wandegeya wansi wonna kumpi ne Makerere gunoonya woolya bakuwa ennya 5 n'ogenda n'ofuna kakati ekyo nakira Museveni ayagala nnyo abasomesa ba science era waliwo omusomesa walabye amawulire weekend oba NBS oba NTV ngaliwo omuntu eyamascaradinga nga omusomesa okumala emyaka 10 ku biwandiiko bya munne omulala bamukute ngera musomesa ne bamascarade abondooza bangi kakati system gye bagabiramu bursaries naddala kuba amasomesa esosola mu mawanga nze mbadde nfuna list eyo okuva ku emabegako ku honorable Sewungu ng'olaba amannya gonna gava saidi emu nina omwami eyampandiikidde ng'ayagala kusoma busawo diguri bamuyita Kayondo yayita interview zonna ayagala kusoma busawo afune gundi basali ayise relevant information zonna bamutambuza ku State House emirundi egiwera nga tebamuga nangamba onankola otya ne mugamba wayi nze siri kumpi mwa mulirwana wa wekoyirakai ne mugamba agende wa Katerega ne muwe ebintu ebyo agende mu State House ne ku State House gyavuddeyo kati wabanga omusawo bwati ali frustrated omumye government sponsorship akugambye kale mpaloni omuganyi oyagala otya abasawo ate nga ayise elements gundi zonna ez'ekisawo abasajja abali mu magye bangi bibatakusizza naye nga bakoze ebintu biwandiwunyisizza nakuwirako wano Major Trevor bamukunya ne bamuteekako n'omusango mu kooti ne bamala ne bamuteekako gwa civilian nti yayokya abantu kati bajjayo brigade ya Kabango nga
escort wakubye civilian amasasi eno ku Equalite neri nga bimulemye abantu bakyafa emyezi 11 gye yamalayo tewafa muntu n'omu kati baagala kuteesa naye naye nga bamuteekako omusango ogwaki naguwandikako wano nti UPDF officer in court again over insubordination naye nga bagayayo ky'abantu kati bamunoonya bateese naye bamukuba kemiko oli amuyamba ng'akoze eki avudde ono agamba nti Major Trevor nti tugende mu maaso naki n'omusango so waliwo aba prison abasomye alina almost ku ddala lya PhD mulala alina degree nga balemezako kayinjaka nga lwe bakuza tebali n'omu amaze emyaka 21 saagala mwogera kati nyinza omufunira obuzibu naye njagala kulaba Minisita Kahindo Tafiire munyonyeremu ensonga eno kuba Museveni oba awandiika ebbaluwa nti abo baludde nga bakola bakuze lwaki mu prison ate alonda yakolanga ekintu ekituufu nga ebintu bino abigoberera n'akuza kati ono agenda kuba mugundi anaakola atya obukozi nga abato abatalina buyigirize bwe ebamukuza alina akayinjaka myaka 20 mugumu so eyo boy inequality jukira Museveni okuwona abasajja bano yaleetanga abasajja be n'abawa ebintu atafuna nga amufuna wa deploying nga abatwala Somalia waliwo gwe yawa chairman land board eno bamuyita mugume Major I mean Jeno naye bw'baatuuka okunyaga ettaka eyo ku saidi zayo maaso nja kulaga ku programu erijja kiki kiyakola ne balimbira mu kooti nani ne Attorney General ku ttaka eribagamba nti lyali ly'amagye nga baagala kuliba naye nga beerimbise mu linnya lyani Land Board erimba kooti yes nga beerimbise mu linnya lyani nga beerimbise mu linnya lyani lya Salim Sabe ettaka erize libbibwa wano ekazi guni emala eyingirewa eno nema ne bagamba muyingidde mu ntobazi eriyo abanene bangi General Salimu Isale yagulayo nebabeerawo ne Umaru Sekamate n'agulayo n'ayingira mu ttaka ly'omu ku mugagga Francis Buto ne bakaayana butagamba nti I mean Sekamate agamba nti we namubuuza agamba nti nze siyingirako mu ttaka lye oyo muyaye muveeko wafiiriddeyo omwana tebamanyi kyamusse kuva Mbalala bamusanze omulambo guwunya ne omwogezi wa poliisi omumyuka agamba nti banazuula waki Sekamate omubuuzi omwana mwamuzuudde gye yava okozesa otya omwana nga tomanyi gye yava 23 taba mwana omuntu mukulu muvubuka kati eyo yembeera yaki yettaka bayiye ettaka neme erwanye naye bw'olaba bridge eyo eri awo ku Entebbe Express egenda kubomoka amazzi agava eyo mu kuki so calamity zijja ng'abantu batunula bwe zijja ne batooka befumba naga nti kino kyazze bwe buzibu obutuuse ku Idi ne deputy we netalina musango nkakasa alina emisango 53 gy'alina okulwana naye nze nkukakasa nkimanyi balooya beefunye tolina bw'obayisaamu maaso Akudusman Kabega naye ate oyo ate era eyo criminal cause agisobola kuba mulimu attempted manslaughter eyo agisobola eyo area ye ne munne nga bwe bali ku squad yeyo ekyokubiri ejja kutandinga political tuyinza musinga omu ku surity omumanyi Kyabazinga eyazze Kozi gundi we busoga kati ajja yeemira omwana we ogambe nti odayo noonya akalulu Kyabazinga asobola kujja mu kooti ng'omuntu yazze tomulabye Kyabazinga yabadde surity era gwe bayise most substantial bana bala just substantial oli ali most ena jaraga ano olubiri lwe nebe kakati ajja yeeyimiridde omuntu gwe musibe oyiteko kadaga omugambi njagala Kyabazinga oyo nga mukazi wa mwala wali ali luzira ate nga olina gye wamujja okumuteeka awo
vako ono azene ebiseera nga buli walaga bamukwata katosi ki oyo yagenda kwenoonyeza ekibanja awalala kati yakinoonya wali omanyi nti ogwo mulimu wali gufuna nali nkimanyi era yali ateeka okugufuna mu kifo kye yali agenda kuba Dr. Kimeze Engineer Kimeze naye yali mugundi muyunu nebakebera emyaka nga gikoze eki nga yali agenda okubeera igigi yali tagenda kubeera betikam lwakuba first choice yagaana nga agenda kusoma PhD era gye yafuna omulimu kati alina ebizibu mu London Lydia Mugambe era namubuuza nako nti bagenda kuwaayo nabiwuliddeko naye nze sibaagala mulimu gwa Museveni ekyokubiri yali alina threats wano mu Uganda olw'emisango gye yali yawoza yalina threats mu Uganda yalina omusango gwe mukavalingira nga alina twin kakati ababaka ba NRM nadala tebasobola kwetengerera okutuuka okubateeka ku ninga eyo nti tulina kulonda bwe tuti ate betengerera bati Museveni talina trust mu muntu yenna paka nga alabye ku results yensonga lwaki nga tanaba kuteekawo ezo order bayise emirundi ena era mirundi ena nga balina kufuna obusamambire wa miliyoni 4 okuyisa ekintu ekyo nayita ne Buganda Caucus yokka kati bano muwanga waleeta Buganda Caucus ng'erimu bonna yawalirizibwa okwogeraganya n'awa ne muwanga namugamba you are terrorist kubyokulwanira emwanyi ofuuka terrorist nga Lusse Joseph oyafuuka terrorist nga bamulowooza nti yasigala sente zaani za oyito ogyokeze emwanyi kumbe oli yaziwanga Kuteesa ng'ati obote kakati Kuteesa y'omu ku bagagga mulwadde naye ye agamba nti obugagga bw'alina buli sente ya Uganda girinako 3%. Buli 10 ekya Uganda alinako nusu 3. Oyinza muwakanya tosobola ku kisaawe ani nanyini kigundi ekyo ani yayita tende ekola driving permit donors ne bavoye abantu bonna abakolayo tebaali mitinga NSSF money enagenda okubuuza natuukira ddala mu ofisi ya MD nebagamba wayi twayizibanja nga tulaba erimu muki mukulu company yavaawo nga abantu tebasasuddwa ki nabano boyita batayikulu nabo tebasasula ojja kusanga Sudiru ng'akola endagaano 2 n'abakozi oba ogenda kufuna miliyoni 3 okolayo emitwalo 7 naye miliyoni 3 kati NSSF n'asasula yasa yes zombi ozisayininga kati omalirize ziriwa zofuna entuufu ng'ofunazo 7 naye nga ofuna bubiri ziri ozifuna naye nga tazisasulidde NSSF n'awaayo 7 oba tobba ggwanga kati Kananasani gwe baaleeta investor oluvannyuma yafuuka ambassador yafuna baagowa girls n'abalabi twatwala ki mwagowa through Kananasani bwe yavaawo yagenda wa Sudiru naye kati mukulu nnyo mu Sudiru wewa Sudiru hotel eza Karim manyi si Sudiru Karim kakati n'abanga ekintu yakitta kati alina Sri Lanka Museveni alina interest ne Sri Lanka erina abayeekera befogaze eyo nga teyeegombye na America Museveni ayagala abantu abasobola okukola ebintu ebyenjawulo ba Russia ani sagenda namuga nti wayi nze ekizibu kyange kufuna ku modern weapons nkuwe kino ne bino amonge byagambye nti okulonda kwa Trump kati twamumaze manya Joe Biden abadde anteekawo sanctions system ya America esigalawo kyosobola okukola it can be negotiated kati via laws nibo baga nti ojja bawa amafuta bagiyewo sanctions meka ate ali omu tuyera sanctions ku muntu omu kale ku lw'abantu abakola ebikolobero byabo meka sanctions zebamenyeewo mu nsi ez'enjawulo ne baga nti kino tuzigyewo Irani gundi avaawo nga agyeko sanction Obama ono wakomyewo Joe Biden n'akomyawo ezimu ono ayinza okugyawo ezimu Trump kuba yali aggyewo okwezimu mu kisanja kye so omufuzi ne byakkiririzaamu Republican ne Democratic balina enjawulo
mu byobufuzi byabwe. But system esigalawo esigalawo naye asobola okukyusa ekintu. Ono bwe yajja n'aganja kuzimba ekisenge tekyamulema. Kati agenda kimala yakizimbako kyeŋŋambye nti kati asobola okukimala kubanga ayagala amenye aleke likodi. Eyamulema luli okukola ki okukola